nze Katete James mbebazizza olw'omukisa guno gwe mumpadde okwogera ku nsonga eziruma abantu baffe naddala abantu baffe gye tuwangaalira abali mu byalo n'abali mu butawuni ne mu bitundu ebyesudde ddala okuva ku kibuga ekikulu Kampala. Omulamu ogusooka budget weeks ntono eziyise wabaddewo okusoma budget y'eggwanga, naye nze mu ndaba yange ng'era okuviira ddala emabega bwe mbadde ntunuulira budget kyandibadde omulimu gavumenti yaffe eya Uganda n'obukulembeze bwonna ate naddala paalamenti, kubanga paalamenti mu budget omwo erinamu kumpi emirimu egiri kadino ebiri, omulimu ogw'okugoberera ate n'ogw'okugabanya ogw'okutemaatema engabanya ya ssente eno gye mirimu emikulu paalamenti okusinga gy'erina. Naye bw'otunuulira budget eno mu kusooka mu budget framework paper twasooka ne tulaba figa yali mu trillion 52, naye gye tugenza okumaliriza nga budget eri mu trillion 7 n'ezigwamu 72. So naye obunene bwa budget yaffe eno buvaawa era butuyamba kife ng'abatuuze n'abantu baffe bannayuganda abali eyo ku nsonga ya budget. Ekisookera ddala nti budget erinnye ennyo, ate mu kulinnya kwayo ennyo erinnya nga ssente ezisinga obungi tugenda kuzeewola. Ssente eziviira ddala mu ffe bannayuganda abawi b'omusolo ze ssente ntono, ssente ezisinga obunene ziri mu kwewola. So awo waliwo ekizibu eri bannayuganda. Budget yaffe bwebanga yeesulise nnyo ku kwewola, tulina omululu mungi, tulina appetite nnene ey'okwewola, naye ng'ate bwe twewola kutwalira bannayuganda services, naye bannayuganda tebalaba services ezo ezitwewoza ssente buli kaseera ne twewola, ezimu nga tuwulira zituuka n'okuddayo nga ziremedde ku accounts z'ebitongole ne ministries za gavumenti. So mu ngeri eyo awo tubulamu nga bamemba ba paalamenti abaliyo abakiikirira omuntu wa wansi, eddoboozi lyabwe lyandivuddeyo nnyo. Ensonga ey'okubiri egy'emisolo emipya egiragibwa n'okweyongera kw'emiwendo gy'ebintu ebimu, naye ng'ebintu bino bikwata butereevu ku muntu owa bulijjo. Okweyongera kw'amafuta kukwata butereevu ku muntu omulimi ayagala okutambuza emmwanyi, ayatambuza amatooke, atambuza ente, atambuza kasooli, abatambuza buli kimu. Nti buli lw'oyongeza amafuta kitegeeza omulimi oli ajja kwongeza enkota y'ettooke, naye ate enkota y'ettooke bw'anaagyongeza ennyo ng'ate kiseera kyakyengera nnyo, enkota y'ettooke ejja kukkira ddala, so omusuubuzi ajja kufunako katono. So nga mu biseera we twakulira ebintu bino byalinga biteeketeeke, nga abazadde baffe batunuulira kuwulira emmwanyi ku katale zigenda kugula zitya, era nze bwe mba n'emmwanyi zange ensawo emu omusuubuzi agigula atya, era gavumenti omuwendo guli ssente mmeka kati, era ku katale k'ensi yonna nga abazadde baffe kye banoonyaamu ntereka ntya, kati omuwendo mutono nterekemu nninde gweyongeremu. Kugamba ebintu nga bino mu bajeti yaffe bibulamu. Omuntu owa wansi talina kunnyonnyolwa, talina kuyigirizibwa, talina kusomesebwa nti kati bajeti yakyukamu, tukola bwe tuti ne bwe tuti. So nze ku lwange ebintu bibiri, mu luzungu tuyinza okugamba nti our budget priorities mbi nnyo ddala, twewola nnyo ate nga ne okwewola kwaffe tetukulabamu nnyo mu makulu, okuggyako abantu okubba ssente z'omuwi w'omusolo, abantu ze basasula mu bulumi obungi. Nga nvudde mu ntobazi, President Museveni abadde ajja akyogerako lunye nti abantu beetaaga okuva mu ntobazi. Ekyo si kibi era twandikiwagidde, naye kino kirimu okunyigiriza abantu baffe aba wansi. Abantu bano batandise bu bizinesi mu bitundu ebyo mwe bawangaalira, kati okugeza mu Lubigi awabadde nalabye abantu ababaddewo ne bizinesi z'ebimuli ebitundibwa byonna tractor zabigoyezagoyeza. Buno newankubadde tutaasa butonde, naye ate abantu twandibadde tubawa omukisa
ne bawulirwa. Ekisookera ddala bajja batya, kubanga mulimu abajja mu ntobazi ezo nga waliwo ababaguzizza, waliwo abajjawo olw'ebizibu abava mu bitundu ebirina obuzibu ng'ebuduuda. Olw'ekyo kyandibadde kya nsonga NEMA ne gavumenti n'ebitongole byonna ebikwatagana ku nsonga eyo ne byetegereza embeera y'abatuuze bano, kwegamba abatuuze okusengulwa ne kutagwa bugwi, abatuuze ne bakwatibwa bulungi, kubanga ne mu nkwata gye baba bakutte mulimu ate obumenyi bw'amateeka, kubanga si kirungi ate kugenda n'osaanyaawo bizinesi z'abantu n'amaka gaabwe newankubadde olina obuyinza obukuweebwa mu mateeka. Ekyo si kirungi, tukivumirira newankubadde ng'ekigendererwa tulaba ng'ekituufu. So enkola ekyukemu ge magezi genyinza okuwaako ekyo. Mpozi n'ensonga eyo ddala mpozi ku nsonga kwegamba bwe tutunuulira okumenya okwagenze mu maaso mu Lubigi waliwo police station etamenyeddwa naye ng'abatuuze bamenyeddwa. Ate era mu Lubigi we wamu waliwo petrol station ennene eyazimbibwa nayo teyamenyeddwa. Naye bwe twatunuulidde ebbaluwa eva mu NEMA, omu ku bakungu mu NEMA yawandiise n'agamba nti petrol station yatuukiriza ebisaanyizo, yawandiika era neweebwa olukusa kubanga etuukiriza ebisaanyizo obugikkiriza okuzimba mu lutobazi olwo. Naye kyenkyagala okubuuza kiri nti senga abatuuze bonna abaagala okusenga mu ntobazi bavaayo ne bawandiika mu butongole okusaba olukusa, kitegeeza nti entobazi tezandibaddewo, buli omu yandiweereddwa olukusa? Yabange obutonde bw'ensi twandibukuumye tutya? So obwo tulowooza nti wabaddewo obutatunula wala n'obutali bwenkanya mu kuteekesa mu nkola ebiragiro ebigoba abantu bano mu ntobazi. Naye ekikolwa eky'okujja abantu mu ntobazi ekyo tukkiriziganya nakyo, wabula kikoleddwa kitya kiteekwa okukwatibwa mu ngeri enteeketeeke etenyigiriza nnyo batuuze, era tulowooza nti gavumenti yeekube mu kifuba etegeere erowooze nti bano bannayuganda be banyigiriziddwa, era tusaba erowooze nnyo ku nsonga oba oliawo ey'okubafunira ettaka ate eryoke baweeyo akasente akasaamusaamu buli omu akasobola okumuzzaawo n'okuzzaawo bw'ateeka oluba. Abannayuganda bwe buli bw'enguzi, ate ng'obuli bw'enguzi buno buli nnyo mu ssiga ekkozi ly'amateeka. Obuli bw'enguzi buno si lyokka, ne mu bitongole ebirala ne mu setup ya gavumenti yonna enguzi ejjudde. Naye nze kyenjagala okugamba nti enguzi ndabye pulezidenti era mu kwogera kwe emabegako awo avuddeyo nnyo n'ateeka emphasis ku kulwanyisa obuli bw'enguzi. Naye obuli bw'enguzi buno bulina gye busibuka. Olw'ekyo bannayuganda baleme kuteeka nnyo maaso ku ssente zino entono, kubanga obuli bw'enguzi bubeereddewo ddala okuva mu biseera eby'emabega mu 94 nga tulaba nga buyitira ddala mu kutunda kw'ebitongole bya gavumenti, buviiridde ddala wala. Olw'ekyo wano tulinga nga abagezaako okuggyawo obubonero obutulaga obulwadde namujinga omunene, tulinga abagezaako okulwanyisa obubonero bwa namujinga omunene, ate ne twerabira okulwanyisa ekikolo kya namujinga oyo. So abo abakwatiddwa n'abo abavunaaniddwa tusaba ekyo kyeyongere. Naye obuli bw'enguzi ekikolo kyabwo we kiva tetunnalwanyisaawo, era nsaba ebitongole ebikwatagana ku kunoonyereza byeyongere nnyo okutunuulira obuli bw'enguzi, kubanga ffe bwe tutunuulira ate bweyongere n'okutuuka mu bitundu byaffe mu local governments, eyo yonna obuli bw'enguzi bufumbekedde. Otherwise okulwanyisa enguzi ffenna nga bannayuganda tusaba tuteeke wamu amaanyi tulwanyise enguzi, kubanga bwe tutagirwanyise ebiseera byaffe ebya Uganda eby'omu maaso tebijja kuba birungi. Nga bw'okibuuzizza nange y'engeri gye njagala okukiddamu, nti katusuubire nti pulezidenti
teyakomye bukomi ku ekyo kati kyetulabako bakikolere wiiki emu oba wiiki bbiri wiiki ssatu oba mwezi gumu naye eneebeere practice tubeere ne zero tolerance to corruption bwe tutyo bwe tujja okubeera ne Uganda eyeeyagaza buli omu ng'omwavu n'omugagga ne mufunampola bonna basobola okubeera mu ggwanga kubanga kyetutunuulira buli enguzi eno lwefumbekera ebyobulamu ebyokusoma infrastructure enguudo services zonna zinyigirizibwa abantu baffe ne banyigirizibwa kubanga ffe batunuulira ebitundu byaffe bino ebyamukono tuli mu kibuga naye tetulina njawulo n'ebyalo ebiri ewala eyo kubanga nguzi n'obukulembeze obubi. So ekibuuzo ky'ombuuzizza nange mu kukiddamu ndowooza nti pulezidenti watandikidde tewabadde wabi naye tusaba eyo practice yeyongere mu maaso n'abali b'enguzi abasingako awo obunene bongere okukwatibwa n'okuvunaanibwa tubeere mu Uganda eyeeyagaza. Abalabi ba Soga TV njagala kulamusa bannamukono mwenna gye muli mujje baliko gye mutaddeko engalo zammwe leero mwebalina kubeerawo abalamu abafunireko ebizibu tubasaasira. Erinnya nze Amaniyo mukyala Amaniyo Dravile Sheila nga nva Goma yeteekateeka okubeera omubaka omukyala Mukono District nga ngenda kubeera ku kaadi ya NUP National Unity Platform. Ensonga gye njagala okwogerako leero ensonga ya NEMA buli omu gy'ayaayaanira buli omu gy'ayogerako kubanga ekoona ku bantu bonna naddala abantu ba wansi be babunyabunya. Oyinza okulowooza nti nno bannayuganda si bannayuganda bagenda ne babatulugunya mu nsi yaabwe ate nga ddala bannayuganda. Ekitongole ekya NEMA mandeeti ya NEMA ntuufu erina kukuuma obutonde obw'ensi yaffe kubanga obutonde nakyo kintu kikulu okulaba nga we preserve our environment and also issue ya climate change. Naye bakikoze batya ekintu ekyokukuuma obutonde ne evictions okugoba abantu abali mu ntobazi. Ekisooka nze ndowooza nti mulimu obusosoze mu mirimu gya NEMA gyekola. Obusosoze buno bujja nti balonyamu abo abanafu abantu abatasobola kweyogerera ne bajja ne babasenda nga tebabawadde warning nga tebabalabudde naye nga big fish abanene abalina bagamba nogues abalina obusobozi abalina we basobola okuyitirawo awo ne bayisaawo ebintu byabwe ate ne beeyongera okwongera okwonoona obutonde nga bateekawo amakolero ate agongera ddala okwonoona obutonde nga bateekamu industrial wastes ezo ezimala ne zionoona ki obutonde bwaffe. Kale n'olabanga omuntu wa wansi anyigirizibwa nnyo kyova olaba ffe nga abakulembeze abalumirizibwa abantu tuvuddeyo okwogera nti NEMA ekintu kye mukola si kirungi. Musobola okuteekawo alternative nti abantu be mugenda okugoba ddala mubafunidde alternative gye bagenda okugenda mubawadde compensation. So si kujja omuntu oze kumaca n'omugamba nti tugenda kukusendawo abaddewo myaka 2 myaka 3 ddala ekyo kiba kyabwenkanya. Omuntu abaddewo myaka 3 myaka 2 obaddewo awo towa warning tolina kyokola naye wabula oweereza ba petrol station olw'okuba be balina ssente ate nga waliwo n'abagagga abalala bangi nnyo abantu babiraba bino ebintu byonna bye tujja twogerayo oba tunogola abantu babiraba tubiraba n'amaaso gaffe. Oli najja n'asendera ddala mu nnyanja yaffe emuli ebyennyanja ng'ayagala gimalawo kugisaanyawo. Kale NEMA ebyo bye mulina okutunuulira ebinene ennyo mu bitunulire byonna holistically not selectively. Muleme kusosowaza oba okunogolayo abo be musobola okunogolayo olw'okuba musobola obbalinyirira. Kyova olaba abantu bakyaye nnyo gavumenti kubanga babeerabidde. Mujje mubuuza abantu bwebabuuza n'obabuulira bawulira oba n'obaweereza alternative basobola okiwuliza ne bakitegeera okusinga okukozesa force yegenda okuleetera abantu okukyawa programs zino oba enteekateeka za gavumenti zebeekola ate nga waliwo alternative tusobola okukozesa. Waliwo buli bwenguzi bwa mirundi mingi. Waliwo omuntu abulya directly
kakati mwogedde ku nsonga y'aba NRM naye ng'ate obalaba balya mu NRM mu lukwe ne bakukuta n'abeebiina ebirala ng'abantu ebyo byonna byonna buli bwanguzi naye era ekiseera kijja tutuuka abo bonna bakwatibweko neffe kyetugamba bannayuganda musige nga muli bakakkamu buli munnayuganda yenyigire mu mirimu gya gavumenti mu mirimu gy'eggwanga lino ate buli munnayuganda yeyagalye mu nsi ye nga munnayuganda okuba kukola nguudo zikolebwa gaba amasomero gakolebwa gaba amalwaliro abantu bagamba teri ddagala mu malwaliro nate gavumenti eweereza eddagala mu malwaliro eddagala ligenda wa libbibwa naye kuno omulabye ndowooza bangi bali bakayana nti emulago teri ddagala mwalabye direkita eri aligulira ali munda ne gurupu ye so nsuubira twewale obuli bw'enguzi ate twagale nnyo gavumenti eno ate tuwagire nnyo Pulezidenti Museveni mu kaweefube w'okulwanyisa enguzi eggwanga lino. Era ddala NRM erwanyisa enguzi, erwanyisa obuli bw'enguzi, erwanyisa okukozesa obubi obufuzi. Bulijjo abantu bagamba Pulezidenti Museveni tafaayo ku buli bwanguzi awagira bannayuganda okuya enguzi naye ng'ate beerabidde nti Pulezidenti Museveni ku myaka gye yatambulako n'ebigere okuva ku State Square paka e Kololo ng'alwanyisa obuli bw'enguzi. Kakati ku luno abalaze abantu bagaya taluma kati embwa etandise okukola ki luma. Bannayuganda tubasaba babe bakakkamu kubanga kati kino ekiriwo kiyamba buli omu. Amakubo mabi otumira amakubo gano esente zaweebwayo esente zaweebwayo gavumenti okulaba nga amakubo gakolebwa naye kyamazima amakubo gakola mu mwezi gumu ekkubo lyonoonese obona buli bwanguzi kubanga sitandadi y'oluguudo kwate balina okulikolera terukoze ekiteeko saavisi nyingi nnyo nga bolaba ziba zizingidde nga mu parish development model ng'omuntu pulezidenti yalagira abafune miliyoni emwe naye obatuuka babawa emitwalo 3 babawa emitwalo 6 kati bwebwa obuli bw'enguzi pulezidenti bwazze okulwanyisa era essaawa eno ndoza mutegedde nti bwemu akwatibwako kubanga bangi badde balowooza mulaba batakwatibwako buli omu akwatibwako mulabye ababaka aba parliament abali munda mulabye baminisita abakwatibwa emabegaawo kakati endowooza buli omu waali ategere nti wenyigira mu kukola by'enguzi ojja kukwatibwako.